Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Okay, generally mu Kampala. Esi tebakulimba. No one should even bribe you. Nti omugaga asooka era n'akwata ssente ze n'azimba ebbaala. N'amaliriza buli kimu nga you ready to open. N'asimba amavivi n'agamba ayi Katonda wange mpa banywi. Taliyo. Teri akola atya? Teri mugaga azimba bbaala ye ng'aliwo ku lwa Katonda abanywi bajje mu bbaala. Taliyo. Ayina kubeera kuki? Bakola ebintu byabwe, bakola amalogo gaabwe. Omugaga omu katwina gye twali tuyita ng'ovudde waggulu ng'okirya mu restaurant kati ng'ebatereka ebimenyese ebigiraasi biki ebikooti bya kisha biki nalaba omugaga ng'asala kapa naye saamulaba kumumalayo act yonna like yali agikwata omuwota nga agiweta bwati agiweta notunda eremu n'enkuba yutaani jegenda ng'onoonyeza mpolampola abakozi b'omumawoteri amanene ano mu kibuga bajja kugamba ne waffe gyeziri kapa chichi what's the secret? Kapa sitaani. Hey, ndowooza ebyo amasansi bimanyi nnyo naye ndowooza bwe ndowooza oba kapa zibanguyira okukoleramu emikolo gyabwe simanyi. Abana Devozi na wime Esther wano kwa talk with SCS Media Uganda nkubuuza ko gwe nawo sinzo bango traba. Thank you so much okola kyamaanyi mbabuuza ko mwabali wano ku butaka abatulabire Uganda be basinga tulaba. Then abali Dubai, Qatar, Oman, Saudi, Iraq. Thank you so much. Abatulabira mu America muri bamanyi abatulabira Canada abatulabira UK mwenna wana wosinzira Germany mbalabaawo mwenna bambiwe mutulabira tusiima. Thank you so much. Comments tuziraba byonna tubirabira ddala naye ng'olwaleero negatiddwako omwami bana ntisense okulaba nange okusanga olamba ogamba ki olamusibubi nali nakwagala dda ati onfunye leero mbadde ndi awo ngwako gwe bali kujja so kubuze kuba tulaba tugende maaso abatulaba mbalamusizaako amanya n'eddoboozi Stuart nze nange otulako na S Media okubaako bye twogeramu tunyumyemu ng'abantu nyumye ku kiboozibozi Stuart nsanze okulaba nange okusanga ezi Stuart enyabu ebbanga eryo eriise tubadde twogera nnyo ku bbaala ebbaala wangamba okolera mu bbaala Stuart? nze mbadde mu bbaala ebbanga ddene okoledde ebbanga ki mu myaka mingi over 10 years over 10 years nga mixinga cocktails n'emirimu emirala kutraininga abaana kukola cocktails ku mikolo bintu bwe bitege emirimu gyange basically mixology omixinga ekyokunywa abantu ne bagamba kyekyo gy'emirimu gyange gyenkola mixing the cocktails emyaka kati 10 plus. Okay. Naye yali tunagenda soko oyiseewo ennamba yo omuntu ayinza okubeera nga ayagala mixing cocktail kituufu cocktail buno bwa bbulu bwendaba ne mudira ka bbulu bbulu bwokka nno kala zonna nze kasompangirawo omwenge so okuyizamu kala ezisukka mu 10 ng'ompadde buli kimu kye neetaaga sinza okutegeera akabbulu waliyo akapinki waliyo papo waliyo green waliyo orange green you mix I mix whatever you give me cocktails and mocktails some number yogwe kano kankayiseewo bannaye esa mpadde omukisa nga bwe nabagambye amanya n'eddoboozi Stuart ndi mixologist kola cocktails ennungi cocktails and mocktails abatakyawula mocktails and non-alcoholic ezitaliimu mwenge cocktails ezibeeramu omwenge enamba yange eri 0702 01 5823 eya Airtel MTN 0785 86 4464 ena neetaaze nkubiraako kweza enamba tutuule twogere oba mukolo oba birthday oba wedding kwanjula anniversary buli kika ky'omukolo kyonna tukikola bweyagala okutrainingira abaana tugeze olina restaurant y'obbaala menu designing stock balancing and stuff like that banga gye bujja maaso kakoteera akajja kukola maaso nedda abantu abasinga badde tebakamanyi nze obanza badde takamanyi nyiza okuba nga nze muwuje wano okugamba oli omu ku abo tebakamanyi nnyo naye abantu kati omulembe gwakyuka abantu cocktails bazitegeera
compared to those days. Abantu edda nze nayingirira ebbaala nga cocktails abantu bazitegeera nga bazeekangirana mu bbaala gy'ogenza okunywa bbiya ate otomeddeyo cocktail naye cocktails kati abantu bazitegeera buli emikolo ogiraba gibako cocktails n'okaleeta nga kali bwe kati kalimu akajja nga kaliko omukka kikeekyo byonna tubikola yaba dry ice birala nnyo biba birala nnyo era oba tobitegeera tobitegeera emirimu gyaffe giri tekiniko oba togimanyi togimanyi tegiriko shortcut. Stuart poza nga bimaze ebbanga ki mu bbaala? Myaka kati ntambula wa 13 ng'oli mu bbaala. Nayingira ebbaala 2010 around August. Around August. N'obeera omuwunga ekintu kitambula? Kitambula mpola mpola ne kikula nga bwe tukula nakyo till to date. Abantu bagamba kibeera mu bbaala tyotukesa n'ogamba wayi byenda byebyo kambe mu bbaala. Ebbaala ogiraba ese ebbaala bw'ogiwangaaliramu ng'omukozi ng'agikolamu olina okugutwala nga mulimu kyekisooka. Ekyokubiri olina okumanya biki by'oyagala bw'otabimanya ojja kuba otomedde lwa nsonga ti ebikemo bingi. Ebikemo mu bbaala okola mu ssente ozibeereramu ddala oyinza okukola mukuŋŋanyiza miliyoni nga 75 oziraba za mukamaawo ng'olina ozambusa mu seefu. Bw'oba olina omutima omunafunafu oyita emanju n'ogenda te ne bifuuka bizibu ebyo bino osooka ne wejjamu gwagala okuyingira ebbaala n'okuba n'omutima nga mugagga kyekisooka. Ekyokubiri ebikemo birala ng'abakazi kuba abakazi mu bbaala bangi abamu batukwana n'otukwana n'omutunuulira nga tomumala nayo ng'olabira talina gyakutwala akwagadde agala kuteeka mu ssente najja nanywako cocktail za mutwalo nga 7 n'akulekera emitwalo 3 leero n'enkya naluli oluddako n'akusaba akanamba k'essimu nebifuuka birala so olina kwebeereramu ng'omuntu n'obeera mu bbaala. Omusajja abeera mu bbaala naye ngambye ku miliyoni 75 nga mu bbaala muyita akasente kayitirivu ate kati oyaba cash ate ziyise ku visa ate mobile money sente mpitirivu mu bbaala. Anti kati olaba Banakampala balina ssente Banakampala balya ssente bino etukaaba bya ayina oli ayinza ogula ecupa nga 4 eza Zulu miliyoni 2 miliyoni 10 ng'aguddeko ebyokunywa ebirala bubereya mowevev biri engeri miliyoni nga 19 just not even a single night within like a period of 2 to 3 hours gaspendize miliyoni nga 2 omuntu omu kati bwemufuna abantu 5 miliyoni 2 besente meka miliyoni 10 olwaki amabaala tegakola omanyi yawa abantu ebintu ebimu bye tugenda tunyumyako nga tulowooza oba birooto bino bye tukaaba ne tubeera mu ggwanga ne tukaaba Uganda is bleeding Uganda abantu baavu you are poor alone kaaba wekka ate bw'obeera kumanya nti ssente gye ziri jangu mu bbaala. People spend money babanga bebagamba nti muzispending obudde bugwayo nekyo kifuula ebbaala ekintu ekyenjawulo. Bintu ki ebibeera mu bbaala nogamba sijja kuva mu bbaala mulimu vibe. Okuva mu bbaala ng'omunywi oba ng'omukozi? Tusooka tugendeko ng'omukozi ekisooka ngiyita social capital nti mu bbaala you rub shoulder with sons of ministers, you greet ministers, you greet celebrities, you greet lawyers. Abantu bebalaba ku TV bebegomba okusingana tefe betusibamu betudulinga nabo bebabera mu bbaala. Ojasanga kati nze si kwesoma naye ono reality nze mba n'omuntu mu poliisi mba n'omuntu mu KCCA mba ne lawyer mba n'omuntu mu revenue gye mikwano gye tukolera mu bbaala. Abantu abo bali corporate betuyinza okugamba nti corporate class. Perfect. Sina corporate class but
ng'omuntu gwe wanyeetaaze at a certain point in life nti ofunye obuzibu mu cases ne cases ani asobola okuyamba ani asobola okunyamba okunjirawo omubiri nga nfunye obuzibu oba omuntu wange ng'afunye obuzibu so that's number one. Secondly, omanyi buli lw'okula kati ng'omulimu gwo guno gw'okula with the time gukula n'olaba nga okuguvaamu nze nali mbivuddemukko n'enzira mu birala naye nga ndi partially ekigere ekimu kiri eno ekigere ekirala kiri eno nga siri active mu counter naye nga nkola events nkola gigi zange buli weekend nga nina emikolo naye ne weesanga ate nga abantu bakyakwagala oba ne bagamba alo ono Stuart ndiye waddawa nti mbeerayo jankuwa omulimu twagala mbeka nyabwe ziti bagamba nga mbadde njala bivaamu kangende nkole noddayo so bye bikyasinza otusiba mu bbaala n'ekirala abamu so sinze abamu bemmanyi ne bendaba ekyasinza obasiba mu bbaala buno obutiputipu bwe bafuna obutiputipu kyogenze ku mulimu n'akasanvu kolinyemu boda okewoze kwa sikaali oku mulyango ogenda ku mulimu tolina transport waboda namugamba ntwala agala yo sigenda kutwalira bbanja ngakale tugende n'otuuka kugenda n'obuuza afande olinamu akasanvu okampe n'okawa wa boda n'oyingira n'onyuka n'enkaaga nga toladde mu kapito mubbaala tipu oyo gw'ofuna yakyasinza okumira abaana mabaala bafuna sente nyingi nnyo lwakwa gwe toli mutambuze agenda kutandika okutambula kati byatuuse kubanga tambula waitress olaba waitress abo babaweereza omwenge mu bbaala tayito y'omulimu gwe oyinza oginyooma oba ogiyisaamu amaaso as a waitress naye bw'ova mu bwa waitress baba balala nnyo yasanga yeekoledde alina keyeekoleddewo nalina ebintu bye baku waitress bana bakola mu bbaala obwalayisilayisi bweyo mu byalo naye kati ng'amabaala g'ekkololo obugolobi ekitono nnyo ne Friday and Saturday omuntu atasaana nnyuka mitwalo 5 oyo aba mujegamu sorry to say kati sente ziba zikola batya mu tips awo oba waliwo n'ebirala bibayiyayiya kati ola oli yategerera omuntu we esoze otudde ng'olisoba oli anyumiza naawe akusoma obwongo Soza ino kubanga oli mugezi. Ino kubanga oli mugezi geza kusoma obwongo. Tonaze nga ali soba. Olwanyuma dakika nga 3 ona amwegaseeko banyumya bwebiti kati atuuka okubiringa nga yakutegeerera. Okitegeera n'omusasula n'omwerako 3 oba 5 eyo tebeji mitwalo 3 kalega mitwalo 2 kitone nnyo ekirolo zakola ku bantu bameka bantu bayitirivu mulimu bali abatamiira n'ayitako kuyitako n'ayitako biru n'akisasula emirundi egi tugeze biri badde 38 n'akisasula emirundi egi give me the visa card n'ayisaamu how much was my bill 380 bring momo pay asasuza momo biri emakisasula emirundi egi kati waitress omugezi etaziwaayo afuna biri endala ate naje asasula counter oli cash na mu withdrawing akasente kazi ongana kasizo lemesiza abana ukulemesiza abana mu bbaala nalyawa alabira ddala nti teri mulala gusobola muwanga ebbaala bwe muwa ebbaala egebira ddala akasente nedda si buli bbaala amabaala kati twogera ku mabaala gennyini tetwogera ku bubaala wano ku media twogera ku mabaala gennyini twogera ku mabaala g'ekkololo ag'ebugoloobi kisaasi ekyewuunyisa nti wabaawo ka pressure mu company pressure yabeerayo mu mabaala okay company yonna kiseera kituuka nga ka pressure gyekali wabeerawo ka pressure yaga naye bino ebintu mbikooye guno mwaka ngenda bivaamu ka pressure nga kazze obanga business tewali bulungi abadanyuka n'5 atandise onyuka ne10 n'ejo ne15 ano twakyali sente bino ebintu mbikooye guno mwaka ngenda byomu in case we mwawukana
either nga yakuleseewo banga gwomuleseewo ogenda okuwulira ate jindi akolera jindi gundi ate yakugamba nti agenda kukola ki agamba agenda kuva mu mulimu ogwo aba agenze mu bbaala ddala kati abaana kyobalaba kyekibalemesa mu bbaala n'abeera omwo basula omwo basiba omwo ng'akasente bawasiza omwo kitegeera era kati ese kankubuulire naye lwaki omusomesa awasa musomesa munne oba omusawo n'awasa musawo munne bebeetegeera obulungi sina kwetegeera bebesiŋŋana gye basomera musomero ebyo basoma bonna gye bajanjabira mu malwaliro bajanjaba bonna kati n'owebbaala barman oba mixologist watawasa waitress alina chances nga 85 ku 100 okumuzaalamu kuba gwasiiba naye tunyuka ku makya tusiiba twebasi olweggulo tuddayo okukola tolina budde bukwana olina okukwanira kumwe bw'otakwana kasitoma okwana mukozi munno ojja kwesanga waitress baawe bamaani oba manager oba supervisor bwe bityo bitambula segeeza wobeera woofunira omuntu wobeera mu mawulire era tubeera mu mawulire tetusukkawo awo perfect so bwekityo bwekiri tubeerawo mu firubi ya showbiz kyekyasinza okulemesa otulemesa kyekyasinza okutuleka mu mabaala okubanga tukyakolera mu mabaala kati ate ekyasinza obutajja abantu ku mwenge ziri ensonga nga 3-4 abanywi nange ngonywa kamwa koogera abanywi onywanga mmeka lwonyedde obulungi kisinzira kikyenywedde kuba nze nywa cocktails nywa bbiya kisinzira mood naye mbanga ntudde bulungi okunywa kati ngenda kunywa bbiya nze gwenywa li sugar free okunywa ecupa nga 14 wangi taata okutamira obulungi 14 bottles zeyita 7 omanyi gosobola neafu yago ne koota ndowooza gwe toli munywe ate awo ate kati ezo nzinywa katikati kuba ngenze nkula mu myaka naye ebiseera ebyo nga nkyali mu mid 20s zinanywako kreti ya kilabu ecupa 2 nogiteeka wali ngivaako saawa zalinga 9 ate nga saawa 2 nobeera ku mulimu nenkola shift yange neggwako n'olweggulo ate nempitirayo nenywayo nga 6-8 nenga neneebaka ate nywedde cocktails nze nywa old fashion oba whisky sour they are my favorite cocktails whisky sour enkuba obulungi nteekamu shots nga 6 za whisky nywa bugasi bwange nga 6 oba okyalaba ate buno omunywa nga nkola bwenywa nga mixinga nenkasawali bwenkubamu oluseke shift yange nengimalako bulungi toyina kugamba tolina kyowulira ese abantu banywa nze sinywa nze siri munywi abantu banywa omuntu ayinza onywa ecupa ya whisky n'agimalamu naye nga tatamidde ng'anyweddemu bunywi naye nga tatamidde ecupa ya whisky plain omanyi kati nze sikatege omanyi kati nze nga nze esi kati woyogera whisky simanyi vodka sibitegeera bulungi lwaki bitegeera mu maaso naye abatulaba ababitegeera bo babitegeera era omusajja gwe mmanyi anywa abalowa cupa namba n'agikuba wali in a single night ate emirimu gye giri tekiniko nnyo nti ku mulimu bamweguya naye teri amusooka mu ofiisi bamulabidde ebbanga myaka kati giringa 8 agikuba n'agiteeka wali ekitone ennyo mu nnaku 3 anywamu ennaku 2 ate gwe mwenge gwani naye omwenge kisinziira ku ki kisinziira kuba nti gyokoma ogunywa ennyo gyokoma okumanyiira wonywa ecupa 2 leero n'omanyiira nti onywa 4 akawanga kagenda kaguma kati omuntu eyakayiga omwenge I'll give you an example. Abawala basinga kuyigira ku Smirnoff. Nze gwenywa. Omunywa? Gwenywa. Gonywa. Black. Black. Kati okimanyi Smirnoff is one of the strongest beers.
Nenze kenyo. According to ABV, alcoholic by volume. Kati anywezi nasesema mundi ogusooka. Ogwokubiri n'anywa mpolampola nayegendereza. Ayinza otambula omwezi ogwo ng'anywa busatu. Omwezi ogwokubiri buna. Omwezi oguddako butaano. Kati ali n'agala obuvaamu agagezesa kirala. N'agezesa ku kirala. Kyova olaba ne brands ezijja ku katale zifuna abanywi baagala okugezesa. Katasi kaako kasida. Saida. Kati apo saida yaliko. Kati nange kati olumu kanywako. Yaliko kati gwe beetanira. Okitegeera. So gy'okoma okunywa n'omusaayi gumanyira omwenge. Yes. Nze sinywa kati nze saatamira kukola bya kisiru. Nze saakutamira n'enkola ensobi. Ngati banaye omwenge gwankoleseza ensobi. Oba guba mwenge. Bunebase ne gundi. Nedda baaba. Tekiri. Akawanga kaguma. Emusajja. Ecupa 10 n'ezo. 14. Ate nzinywa kati ndame nkuze mu myaka. N'ebiseera nga nkyali mu mid-20s koona 2. If I'm fresh, ng'obwongo buli fresh, nebase bulungi, ndidde bulungi. Bia tumutambuza. Ate bia kati ecupa 14 nzinywera mu kifo kimu. Tingano tutudde nga tutandika kutumya cupa ku cupa. Kati bwe tuvaana ate ne tugenda awalala. Ngendo tuke nga gumpweddeko. Sekoleke na. Kati wano kati ate erinyizo nnyone ddala nga 10. Ezo 24. Oli mu kunywa mwenge. Fe ne group yange tukyalinamuko ku maanyi nga kasente kakyalina value. Twava ku shift saa zaalinga mwene. Zaalinga 10-11. Netutandika okunywa koolo itwa the Sunday ne tusiba nga tunywa. Etusula nga tunywa ne tubakasanga 9. Ogweki nga bugenda kucha ku Monday. Ne tusiba nga tubase ku Monday. Ku Monday ne tuguddamu. Ekiro. Mwabalawo chupa mekaawo. Kati ate ogwo tonywa nnyo awo. Kuba wagusuze mate ng'ogusiibyemu. Tonywa nnyo. Olw'ensonga nti enkeera bw'ogenda kukola ate singa ogenda ku shifting ng'okoze eki nga okyalina hangover n'okuba ng'oli stroke kuba ffe emirimu gyaffe gya kibbuli. Oyinza okutambula mu kaunti okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo paka 11 ez'okumakya nga tonatuula. Those are 12 hours. Nga bantu batumya leta. Ng'oli bize n'onyenya ensaasi mpaka budde kukya. Ensaasi. Antu twanguyiza abatulaba. Kale ensaasi si eno gye mumanyi mwebera eri mu masabo gamwe gye mulaga nze sigenda yeeyo. Ensaasi cocktail shaker eno gye tunyenyezaamu cocktail. Ne mukyusa bwe muti. Kati olw'okuba nti mubaamu ice n'ebirala by'oba otabuddemu. That ka sound. Ate shaker eri metallic. Kati buli lw'onyenya bw'oti that sound ebanga ey'ensaasi. Kati ffe twagikazaako eri ensaasi. Kati bw'oba onyenya cocktail shaker tugamba onyenya ensaasi. Kati oyinza onyenya ensaasi okuva ku ssaawa nga 5. Ez'ekiro mpaka ku makya. Ng'oyimiridde mu kifo oli mu ice ng'oli bw'oti. Twala mpaka budde kukya. Nyongera. Kati ate oba toli soba tosobola malako. You may break down, yes. So kitegeeza it's not advised ogendayo ng'otamidde. Nywerayo. Gera ng'oli soba nywa along the shift. Manyi lwaki otamira ng'okola. Oba busy. Toba mu kifo kimu oba busy. Sula akagiraasi. Ate tonywanga eyani badde out. Kuba ali out aba alina obudde banywa naawe muzaamu. Naye kati wano oba busy bw'oti. Oda neegenda n'onywamu katono. N'osukuma endala neegenda n'onywamu. N'onywa kashoti akalala. Oluseke. Kati awo totamiira. Tosobola. Kati bw'oba onywedde mungi ogenda otegeera nti obwedda onywa ng'otuuse ewaka mu nju. Obeera otya? Nkooye, kituufu nkooye. Awo guwulira. Olya nga kamunguluze. Kamunguluze ng'akutemukko. Tubadde tukyali Stuart wali emabega ne tubuuka ng'otubuulira ensonga lwaki abantu basobola kuvamu abatamiivu. Ziringa ensonga nnya lwaki tebasobola. Kati abatamiivu. Sijja bayita batamiivu. Abanywi. Kati abanywi nsonyiwa okubuuka waawo. Abanywi ekisinga obanywesa ennyo. Mwenge.
ziri ensonga nyingi naye nga nze omuntu zendabye ate zemmanye ensonga z'amaka ewaka tebitambula bulungi eyokubiri ensonga za mirimu nga tegitambula najyo mirungi odita ajja ku Mande pressure tosobola kubeera mu nju ne weebaka nga bagenda kukubala ensonga endala bakazi baba bakoze ekyo ese oli mufumbo wena bbaawo naye bbaawo anywamu okimanyi bulungi anywamu si mwenzi naye ate bano abanywi balina enkola yaabwe omanyi omwenge guno ku bantu abamu omwenge n'abakazi biri bwe biti tilwanywamu abayagala ki agala omukazi yes abantu abamu ndewe mba sikumanyi saagenze nawe mu bbaala tonsemberera igwe nze nganze omuntu bwe mba saaze naawe mu bbaala mpozi nga nkumanyi nti esomanyi ese musanga awo tunkubongako kyekiro bakoya akacupa well and good kati oli aba n'ensonga ze nti nze ngenda genda mubbaala gundi nywemu wabayo abawala abeetunda agenda mugulira ekyokunywa kati for example eso oyinza okujja mu bbaala n'otumya kibeero kyo n'okikomberera oba n'otumya kaminda fruit kukomberera anti okukomberera oba onywa okekkereza bawale teba tekola ki tewera kakati oba oli n'agula kaminda fruit n'akayiwa mu wine glass alozesa abantu tanywa wine tebuli ajja omugulira ayina okuba nga agenda mugulira wine perfect kati omusajja bw'afuna omukazi mu bbaala gundi n'ategula ate bw'ategula tagaya naye waka amamoroka kati gafuuka maloogi netoyiza amabbaala zibimalanga kyola amabbaala kivuddeko amabbaala mangi okugwa siraani naye mabbaala gaggwa ogenza oyegala ku mabbaala buli mwaka owulira ebbaala nga liri kirina akola ku ttooyi akola ku ttooyi mabbaala gali biza ag'ebbeeyi ayinza oba nga ayingiza okusinga abantu bangi sijja kwogera ku mirimu gy'abantu egimu naye ayingiza okusinga abantu bangi afuna ssente kirina sooka ombuulire ze yanisasudde mu loogi emitwalo 15 kinamwa mitwalo egyo namubeera ku gaadi mufo kyokusasula loogi awa kirina emitwalo 5 yes mitwalo 5 ne bakimalira mu ttooyi oyo n'agenda ne wajja omulala ate bonna mulimu abajjira mu ddoola sina ssente nkuwa 5 $5 tukale ttooyi kyeri flinti tugende mubakyala mubaami nti mubaami waliwo omuwala omu yali ku social media okwo akatambi ke kafuluma byali mu ttooyi ebbaala ngimanyi bulungi mukuba akaji ke kamu nga mwingira mu ttooyi toyiza bakyala ziri eno toyiza baami ziri eno naye okusala awo ebbaala ng'eri bize kiba kizibu nnyo okuyita eddakiika 2 nga tewali muntu ayingidde mu ttooyi ozo yasala atya okudda mu z'abaami nze yasasula wali eri nga yasasula kirina kati omusajja kati kirina abeerawo ng'akola temuyingira yabaza agamba gwe beerawo nyiga essimu yo kitegeera yingira kati ye nagala n'ayita omuwala nti jangu kiri sete wali eri olumala nga bafuluma nga bamuwayo ekyetaano kyekyekumi yenna bwe batyo bwe bakola kati omusajja wamala ozuula nti awo kyangu nnyo okufuna omuwala gwensobola otwala muto oba mu mmotoka aba takyava mu bbaala kyesinga olemeza abantu mu mabbaala nenga ndaba toyireti tebakanfa tebo gwabinyumya nze ndaba ate lwakuba tebivaayo kwogerwa oba okulagibwa ku mikutu gy'amawulire naye toilets zafuuka maloogi ez'omu bbaala kati mulimu n'amabbaala agamu nga galina dark side galina enkuubo nga bantu batera kuyitayo bakasoma tebatera tutuulayo oba ne batuulayo bavaayo nga obudde buyise saa nga 9:10 ne bajja eno munda kati enkuubo ezo ziba dark
bakimaliranga eyo kati omusajja wamala ozuula nti kyangu nnyo ofuna omukyala nenkimalirawo nekitakosa bufumbo bwange ate kino kankikubuulire 99 ku 100 abasajja abanywi abajja mu mabaala benzi 99 omusajja wo kasita abanga anywa ku mwenge mwenzi abasajja bajja mu baala abasajja bajja mu mabaala like 85 okay this one 95 like 98% tebajja na bakyala baabwe bawaka bajja naba buntuntu bwe balonda eyo buntu bwabwe wa musajja mukulu wali ogolaba kati wali omuzeeyi gwe mmanyi yajjanga neka wankayite kawalaake fe twakaidanga kawalaake ng'ajja buli lwa sande ng'atuula mu kifo eki kimu ng'alaba bandi mu nsonda mwaye ensonda nzaagala nnyo sande yajjanga lwa sande tula ne kawalaake ne balya ne banywa omala ne bagenda gado lumu yali valentine ajja ne mukyala we ne tumulaba ne tumutegeera kati mukyala we nali mulabanga naye nga simanyi nti oyo bbaawe naye nga saamulabira awo nawala we nali mulaba mukyala ali corporate nnyo kolo najja ne mukyala we ndowooza gwe gwali omuntu gwe gwasooka omuleeta mu kifo ekyo okuleeta mukyala we mu kifo kyekimu kyaleetamu kawalake lwali lwa sande lumu nze ngayingira ne kawalake atuula mu kifo kye kimu n'entebe yemu gye yatuza mukyala we mukyala we najja ne mukwano gwe kyekyali awo sagala binyumya yali mbaga kati omukyala oyo yali yategerako nti omwami alina gwakwana namba yesimu agimanyi kati eri ebbaala bw'oba oyingira abantu abatudde eri tebakulaba ng'oyingira gwasooka obbalaba gwayingira kati yasooka mumulengera ng'aliwo nakawalake nakozesa obukugu nakuba ku namba eyo gyeyali ateebereza akakazi ne kagikwata yali mbaga musajja n'aswaluka ne biggwa kati ensonga zezo naye nze gwali gumusinga gwali gumusinga kuba yali musajja mukulu tusobola kuleeta muntu mu kifo kyekimu nze nga nze omuntu nina endowooza egamba nti obwenzi buliku emyaka naye si bwe kiri personally bwe ŋŋamba oba oseeto nze namukyalawo muzadde abaana va ku bwenzi ensonga eziremesa abasajja mu bbaala endala ensi we yatuuka njaga nti oba yafuuka sataniki nti amasitaani oba mangi mu bbaala si mu bbaala mu nsi naye emikolo gigwera mu bbaala njala nkikuzimbire bulungi okitegeere kizimbe tukitegere bulungi ensi yafuuka sataniki newe that nti emikolo gigwera mu bbaala mulimu abanywi abamu ababasajja n'abakyala abamu nga gwolaba noga nti onaliko ekikyamu najja mu bbaala sawa nga tugeze 5:30 ezekiro ajja counter how are you my friend amoka wa sir do you have this and this yes sir okay first give me a bottle of mineral water warm amazzi nagakomperera naye nga ali atatundwa ku ssaawa olukoona 5:58 nakusaba kashoti ke nakawumuzaawo olukoona ku 6 cwi nakasala nasasula nagenda bwakikola ogusooka ogwokubiri ogwokusatu omumanya nti kati yalina kyayisaawo kati aba wayisaawo ki kyenamala otegeera oba ozuula nti abantu abo tebabakiriya baba n'emijiini gyabwe oba iluminati oba biki masitaani gamugamba kusaawa 6 olina okunywamu ku kenge sharp wangi yes tigwegenda weyambulye omuwala yenna gwofunye mu bbaala kati alina okujja mu bbaala ofuna omuwala namweyambulyamu buli kasasiro yenna bangi babeyambuliddemu ebintu babonyebonye tubalaba n'abakozi bannaffe ebbaala ate abawala beefuula bagezi naye ate basiru
bafuna omugaga bwati tagambako banne kuba banne babagenda mubba okitegeera asirika kati omugaga ayinza ogamba nti ma brown ampita brown kyekiriko nga tewali kali storage ngamba kandabe omugaga gasooka muleetera bwe pa amba kale tatera kumpa ku sente naye lwampadde ampeera ddala kuba mu covid yampaako $2,10,000 namukubira kasuna nga muganda nkikyembeera ng'etabusa nansinikira bubi actually teyabunsinikira ngamba ngendeyo wuwe yogere n'asikaali nengendayo navugana kagaali nzijukira mbeera teyali nnungi ebiseera ebyo ne boda tezinakkirizibwa ttambula kakati oyo omusajja yabulawo n'omuwala omuwala n'abulya ddala yava n'omuwala mu bbaala omuwala n'abula mala emyezi ng'egi omuwala yalina mu mawulire oyo yali muwala wa mugaga we yembalala n'abula kakati bw'abula mikwano gye bakuba kusimyeku eri naye takwata wiiki emu wiiki bbiri wiiki ssatu kati ne bakomawo mu kifo nga bagende ku kamera yavuddewo ati kuba ye bamulekawo olwama okitegeera nti omusajja waali banne ne bagenda ne bamulekawo actually bafuluma bonna ye n'akomawo yefudde omugezi omuwala bamutta mu kamera bakomawo ne bakebera bakebera ng'omusajja yafulumye naye omusajja amanyikiddwa ekibuga kyonna kyemumanyi so nayogera erinnya lye byomwamumanyi polisi negenda mu maka ge yasangayo emirambo egi mugoyo omusajja 3 kagiri fresh nga bonna bawala yebajje mu bbaala ng'abalonda mu bbaala naye mbu engeri gyali agiterekamu mbu nga balinga mu kaseefu ka giraasi ate nga kalimu lights kalimu amataala nga gaaka naye nga bapanze bwati basatu mirambo egi 3 era omugagga oyo n'abulamu nnyo mu mabaala nga takyalabika najje namutomera awo mu last year I think around June July last year sidanga mumulaba bamukwatawo katondooza ennaku nga 3 ne bamuta alina ssente kati ekyo nakyo kizibu kirala nnyo kiri awo mabaala bana bekola ebintu kati zensonga lwaki abawala tebasobola kuba mu bbaala there is free money boze balabanga free money naye zakutuyanira nfuna so abawala balemedde nnyo mu mabaala lwa nsonga bwezi bafuniddemu obulwadde abawala bafuniddemu obulwadde abamu bazadde n'abaana nga tebamanyi na bakitaabwe byebizibu ebiri mu mabaala omwana n'amusiba ku musajja gundi naye ng'akimanyi ddala ddala oyo si ye taata w'omwana nfuna naye nga yamugya mu bbaala bamukozesa mu bbaala kitegeera nkiraba so abakazi balinga munyu munva mu bbaala nti awatali bakazi mu bbaala ebbaala tekola ki tesobola tambula bakwanibwa mize ki emirala egiri mu bbaala emize mingi ng'ogyeko obwamalaaya n'obwenzi naki emize mingi emize gy'obubbi balimanyi tebabba engeri gyabeera bagagga bukka balungi kati otabbe mugaga onabbaani okimanyi nti omuwala ayinza okulaba nga otudde bw'omu najja gy'oli akwe kampani neyeefuula nti abuliddwa akatebe komaze kubba n'akubala jjukira abasajja omwenge guno bakiki omukazi naye ku 10 osangako omu onan ayinza okugoba omuntu bw'atyo ng'aze ku tebo jjukira bambala bulungi mwala yeevuga gamba kopre ate bana bawala bafere nnyo ekyofere nga nkitadde ebbali sooka ennyonnyole kino era ayinza okujja ku tebo ng'oliko obwomu neyeefula nti abuliddwa akatebe k'otuulako n'atuula awo naye ng'alina kyabala ngaze kubba n'okwana kasi otandika okukwana akuba oluvawo okufuka bwe pap ayinza okufuna balina chemical zebakozesa ayinza ogisiga ku rimu ya giraasi wano bwati nga ziri tasteless noonywa kane kajja nga kakugonza mpola yakubala naga nti katonda nkwanye ndaba akooye kamuteekemu ekirozo nti tugende tasobola kugaana bwe mutuuka mu motoka oyinza obutavaamu
ayinza okuganiramu kati tugenda wa naye naawe bannange jjukira waswapinza akulaba yalabye pin namba yakoze atya okitegeera ayinza okufuna visa card n'agenda ku kyuma ajja koza ajjeyo ayinza okugamba afande mu parking kumira ku bba wange nzija cash gwasooka otwala amasimu tebatera gatwala cash gwasooka otwala laptop zo bazitwala ipad biki babitwala n'agenda ku kyuma n'ajjayo sente n'akomyawo visa card n'amuleka mu motoka agenda ogwo muze guli awo omulala oli ayinza okujja ku makya namunyuka neyeefuula nti ava ku hotel room ye naye iphone charger ye yafudde asaamu kyajingirako naye nga munyuka remember nagamba but I don't feel like drinking I don't feel like drinking mpayo ka chai mpayo ka spiced African tea omuwa omala omuwa ye ng'alina kyabala ebiseera ebisinga abantu bwe batyo babako amajini abo bwe batyo babako amajini abantu bwe batyo batera babako amajini mu ngeri nti bw'abazze aze mu bbaala kati waliwo omuze mabega kwawo ng'oli bwakuwa ssente bana basemba ba last clients bawayingidde ebbaala nakuwa ssente mpaako amazzi twala ebiri eza amazzi gattaano n'omwagu mu kitundu jukira ssente ozigatta mu ndala ogenda otunda mu seefu nga n'ekikumi tekirimu gazonaawo kisoboka ekyo oba olina kukonako bw'ati akitegedde obadde kashiya ssente ozikuŋŋanyiza ozitwala mu ofiisi nakwegerezako nakona kugundi kabaga bw'ati oba kukibaasa ekibaasa otuusa kikalu abaana babasibye bintu bwe bityo naye gaganze simanyi emize emirala egiri mu bbaala jjukira mu bbaala wamu ssente kugamba okoze miliyoni 75 okoze miliyoni 10 ekiro kimu okitegeera emize emirala naye kati bagize babigonza abamane detector byali bicupuli okitegeera ebyo baze babijjawo emize emirala kati ngoyo ajja ng'asaba kyaja oyaze nga nakusaba chips chicken ng'olabira ddala tafaanana chips chicken afaanana ki afaanana Rolex nga bisaati nga ne byayambadde n'ekifo kyayingiddemu tebikwatagana omulala okwalira chips chicken oyo janaga waliwo yansaba cobra naye nga ategeeza kebaabu naye nga newe nali nkolera nga tebatunda kebaabu ono najja nansaba pizza naye nga ategeeza pizza naye nga ffe tubamanyi nti oyo aba mufere ajja kubega bano baggalawo batya ne bwe bati bwe baba banyuka ssente bazitwala waggulu muki mu ofiisi oba bazitwala mu seefu oba boosi ajja n'azitwala avuga mmotoka ki okitegeera ababbi babasobola omuteega bana abagagga babateeganga nga bava ku mirimu bamanyi nti alina ekisawo kya ssente kyola abasinga bazisuuza ku mirimu okitegeera kati abantu bwe batyo bajja kubega nti ssente zivaawo zitya wano zisuula wano oba zivaawo gyemize emirala egiri mu bbaala obubbi emize emirala gya bubbi bwa mmotoka babbira ddala mmotoka zo bazibbira ddala mu parking abaana ba parking babasibye kati tebalina nakye bakimanyiiko oli ajja mu bbaala mu parking akawundo yawo ogenda ofuluma nga teriiwo kawundo oba onzise egyo mize emirala kombe watamidde ebisumuluzo kati ate egyo mize giri linked n'abeebweru ababbi beebweru tegibeera intano okitegeera nze noozamu omuntu ono aba atamidde nnyo nebamujjako jjukira abantu kati balina omuze ajjaawo ekisumuluzo akiteeka wali essimu ye n'agiteekawo n'anywa oli akwata bukwasi kisumuluzo ng'agenda yeevugira emmotoka siwe batyo kati amabaala galina kamera abamubbe musiru etasobola kukola nsobi eyo bazibba batya nsooka okutambulirako okumala ewiiki nga 2 oba omwezi esasula kisaasi avuga kawundo bwati ne bwati yeka yagivuga bawe tatera agitambuliramu mmotoka ye agipakinga wano na wano nawe bati ate bwe bagipakinga ekizimba kirekera owa parking bwe bati baba ne network bw'alaba nga gugenda mulemereyo tagikola ki ate abo ab'emmoloka
kizibu nnyo obutabeera success ebiseera ebisinga babeera successful kuba network yabwe ebeera active eba nnene okitegeera ate bwe baba bagala suula ekifo kyo kati abagagga abamu beekuba ki emize emirala egiri mu abagagga bo nga bo beekuba ebikono bayinza okwokya ebbaala yo oba omugagga omulala napanga ababbe ne babbanga emmotoka almost emezi nga babba emmotoka ku bbaala yo ebintu bwe bityo ne bakyawa ebbaala yo saa parkingayo amabbaala ne Kampala matono nnyo agalina parking matono nnyo naddala amabbaala g'omukolono n'ebugolobi kati mabega kwawo mu lockdown waliwo omugagga bali bamulemeseza ebbaala ku Acacia Avenue awo naye nga bamulemesa ali opposite olwokuba yabadde akola nnyo ye nga bwewagulawo bw'ati abasirikale bakola kibamugala naye nga neiba wakola nga yeebuuza kiki ennyo buzibu ki nga bwengezako okugulawo munzigala kiki sajja ne bamugamba no your friend gives us something you also give us something you see if you want to parade okitegeera emize gy'ebikono giri mabbaala mu bagagga naye n'ekintu kye nali neebuuza okana owulira ebbala naye litutomoka okakulaba ng'omwaka tetukyaliwulira kati esitole naye endala nnyo ateese esitole endala nnyo ate esitole empanvu kati amabbaala g'omu kibuga awo I'll talk about it. Kwanza ekololo gye mpangalidde gye nsinga otegeera obulungi nzikolerangako obugolobi nkubayo bikazo naye sibeeranga epama naye ebifaayo nabyo mbimanyi ekituufu naye sibeeranga nnyo okugula naye ekololo laba okay generally mu Kampala esi tebakulimba no one should even bribe you nti omugagga asooka era n'akwata ssente ze n'azimba ebbaala n'amaliriza buli kimu nga you ready to open n'asimba amavivi n'agamba ayi Katonda wange mpa banywi taliyo Teri akola atya Teri mugagga azimba bbaala ye ng'aliwo ku lwa Katonda abanywi bajje mu bbaala taliyo ayina kubeera kuki bakola ebintu byabwe bakola amalogo gaabwe Teri mugagga tebakulya nnusi n'abamwana mugagga atya tebalera olwa Katonda lwa mikwano taliyo waliwo ebbaala emu mukololo kati yavaawo ate mwagenda mu mulala before ebbaala eyo nga bizinesi etandise ogikenderako pusi zakeranga okukaaba ng'abantu pusi zino enzirugavu bajje bayita engunju nga zikaaba ng'abantu kapa nga zikaaba lwe zikaabye enkeera waliwo bakoolo mwala w'omugagga azirika ate bwazirika azirika ennaku ngezi 3 ennaku ngezi eno true story mpulira abaali bakoleddeyo bakimanyi nazirika ennaku ngezi nga kapa zikaabye ne bakola emikolo gyabwe si bannayuganda ne bakola emikolo gyabwe omwana anadde omwana ne kati waali omwana anadde engulu bizinesi neddamu nekola ki netambula kiba baba basoose baluddewo okukola emikolo kirabika mbu ebyobugagga byoyo omusajja yabiisa mu muwala we muwala we newomunyiza boti n'akaaba ezziga omusajja simanyi osobola mudda ayagala muwala we waliwo omusajja w'engulu yakwanako oyo omuwala oba n'amukuba omusajja yegoba mu Uganda nafuluma eggwanga niye omuntu agoyingewa omusimanyi nawaba agoyinga kubanga togenda kuba ku muntu nga tumanyi kiki kyali ogenda omukuba empi gwe tambula nnyo mu mabbaala esi amabbaala kati olumu ngaagala ogatambula empya wetunamaliriza wano ngaotuwaddeyo ebintu nga bina byotwerabira mu bbaala bitajja kwerabira enja bikugamba kati mabbaala gano ogalaba galina trend kati trend eriwo yakwekubya bifaananyi abagagga badesigninga abawala bebabekubiza ebifaananyi ye trend eriwo naye bekubiza ebifaananyi ebyo ojja otunulewo nnyo olabe gundi design zaawo n'ekirala mu mabbaala mu bifo ebimu mabbaala wabaawo ebintu ng'omugagga niwakusanga ng'okikuteko oba ng'okyonoonye nga n'okukuba amasasi
nga kyagala era nga kibumbe oba kimuli oba kintu nga kiri awo mulabanga ekitaliimu naye yakola lwazze mulimu abagagga nga tebabanya okugula lwazze kyasookerako okulaba ekimuli kyekiryawo yateekamu ekigaji muli eyirizirye erekamu ekigaji mulimu abagagga abamu nga wataba ku ground ebbala tekola ne bamande nalinya ekigere kye bwati bwe pa mu bbaala tomanya abo abantu gye bava abo nabo gye bali mwera omugagga omunze nigwe abagagga nga beekola ebintu omugagga nze gwe mmanyi okay we bazimba ebbaala waliwo ennyumba nkadde enzimba enkadde kati ng'omwo mu nyumba eyo mwe muli store mwe muli ne office mulimu n'abasula nga ne manager oluusi asula awo naye nga manager yeebaka ne mukyala wa boosi we nga boosi wakimanyi nga mukimanaawo ku makyawo ku mulyango n'agipaaki nagala fuluma tugende n'amutwala asooka leke naawe twala enkola ng'akimanyi nti ono yeebaka ne mukazi we nga yamumuwa ate nga yamukima buli ku makya asula atya ku mulimu gyatalina buliri asooka nenkiraba eŋamba kati kwolwo madamu yali atamiddemu nga engeri gyatamiddemu yasuze wano naye bweba yasuze wano eno ngaamanyi waliyo ekisenge ekimu waliyo obuliri bumu manaja teyasuzeewo manaja yasuzeewa nembuzaako bakirina kubanga bakirina bo bakeera amba ebyabwe nno nga biwanvu nenga kino kankinoonyerezeeko shift yange ey'okumakya nfuba nnyo nkeere bageti bagigulanga ssaawa 3 namala omwezi gumu nga nkeera saa 3 nina okumusanga ku geeti mirundi egyo 3 ng'omukyala afuluma bbawe n'amukima kati oŋŋamba otya nti yali tamanyi amugya manager bwe bintu biri abagagga bakola saddaaka abagagga bakola saddaaka omugagga ayinza okugamba kati end of year tugeze kati mulimu mabifemu bikola end of year party nti leero tetugenda kukola kale olwo mutagenda kukola oba lwe munyusa amangu muba munyuka ng'omugagga ayingira mugagga ng'ayingira ne munyuka ne muleka asikali ku mulyango ne mugenda genda abakedde ku makya bagamba ekifu basanze kiwunya omuka amasanze bagagize alo electrician oliwa sanze nga gawunya wano kumbe basuze bakola ki banyokeza ebintu byabwe abagagga teri muntu azimba bbaala wano e Kampala nasimba amavivi nasaba Katonda mu abanywi taliyo taliyo ku kimanyi taliyo bwabaayo alinga omu n'ababiri tebawera ate n'oyo omutawangala mu bizinesi wakyogeddeku lwaki amabbaala nze amabbaala mangi gempuliddeku nenga nange neebuuza ebbaala tuba tulyogerako leero nga lyeririwo emyezi gamukaga nga lyava bagamba nagamba bantu tebayingira bakyagendamu nga lyalina buli kimu kati okimanyi nti oli waggulawo ebbaala bagagga banne ate bebasooka okugendayo nga yakagulawo badde simanyi omanyi lwaki abagagga b'amabbaala abamu tebagala kwessa mu kamera tebagala babategeere lwansonga emu oba endala bw'ozimba ebbaala yo nolabanga kompyuta wazzi wano ku second day of opening kikyoba osuubira osobola okuwangalira waawo kyekyo naffe kye batulanga abakozi nti tuzunga nnyo mu bifo ebbaala ezza emyezi 3 egudde mba ngenda tuula waka mba ngenda muvinga ono nnyo omulimu omulala ebbaala ewangadde emyezi 8 neegwa sigenda kugwa na bbaala nze sigwa na bbaala ba nemuluddemu dda ebbaala bweba eggwa ffe nga abakozi tugiraba abadde agula katoni ya black label atandika okugula ecupa 2 kasoma bajja nagamba mpaayo kino nga tekiriiwo badduka mu supermarket ebyo sibirinda sigwa na bbaala banadduse dda nga mwengu olina okubeerawo wali eri oba olina okuba ku ground ngaokola nga obulamu butambula mu maaso naye ate ebbaala we tokkiriza naye okukolera mabbaala meka bbaala mangi togabala nagabala mabbaala mangi mabbaala mangi tusobola kugamba muwendo gwago naye mba nteebereza galinga mu 10 nga 18 ndowooza nga 18 sanyagadde nnyo okutambula bwentyo naye embeera ate sinze nzekka n'abalala
nze abantu makolako baŋŋamba nti togenda bbaala. Omanyi lwaki abaana tebawangalya mabbaala tetuwangalya mabbaala? His Excellency yakola statement mu lockdown n'atugamba nti bars are not workplaces. Abantu ne bayomba naye nze we nafumitiriza nekitegeera ng'omuntu. Why bars are not workplaces? They will hire you today, they will fire you tomorrow morning. Kati balina gwe bibuuzizaako. Kati ogwo guba mulimu lw'okoze lw'obala kuba omugagga wademba okugoba essaawa yonna. Kitegeera ate nga tomunyigidde because ye system y'omulimu gwaffe. They hire you today, they fire you tomorrow. Kyolaba abaana bazunga era ali wano enkyali wali. Okitegeera bw'osanga omuntu tulinawo munafu omu ndowooza gwe mmanyi mu industry yali awangalidde mu kifo emyaka 15 gwe mmanyi yakamenya record. Abalala abadde ababeeranga mu myaka nga 6 8 webadde sina gwe mmanyi yakawangalira mu kifo emyaka 10 oyo yavaawo emyaka 15. Nze nganze kube mmanyi bayinza obaayo ababiri mu 5 esimanyi naye nze kube mmanyi ali omu yakolera mu kifo ekimyaka 10 n'egyo 15. Yali akozesa ki okwekuumira mu kifo? Okwekuumira anti katolaba industry eno gira otamanya dynamics za industry eno togiwangaaliramu n'abagagga otategeera dynamics z'abakozi. Kati mulimu abagagga nga tebagala experienced workers baga buli department agalamu experienced worker agenda kuwa Stuart $2.5 abeere head barman atraininge ba stewards abanabooza amagiraasi bakiriina abatraining abayigiriza ebbaala amala kujjewo oba kusala omusaala wegobe. Nze waliwo yakinkola mu lockdown awo yali ampa 50% mwezi ogwasooka. Ogwokubiri awuza business ekendede naye nga nziraba business tukola nansala $10,000 mwezi ogwaddako nansala 10 ogwaddako nansala 10 emirala ntikawo kakokola tondeka nyuma nonga tojja kumumanyira. Kati abagagga bwe batebategeera dynamics otraininga bakiriina kuba bawangaalira mu bifo. Okitegeera kuba ekifo bwekityo kye kiba kimumeekinze aba talina nasuubi yakola ki yakivaamu kuba talina wadda talina connection. Okitegeera kati abo abantu bwe bato bawangaalira nnyo mu bifo. Oye najja ng'alongoose naye basala omusaala. Oye najja ng'alongoose bamu emitwalo ago ne bamuyigiriza okufumba oba chefu ne bamusako ago. It's a big achievement gyali. Bamujja ku 5, 6, 7, 8, 9 olwo tuli period ya myaka 4 6. Kati ate experience worker wafunye akatambula waddukira. Okitegeera kale naye ensonga eri awo. So gwe muzimu oguli mu bbaala. Ebbaala wali omuzimu wali emizimu. Kati ebbaala ogiraba ebbaala nga zinnyo okusinga ng'ebbaala nga wokyulya ebbaala doga like 4 letters 4-5 letters. Bar there are 3 letters naye ebbaala nga zi. If you dig deep into the details of the bar ebbaala nga zinnyo. Mulimu ebintu bingi. Ebbaala otamanya kyeki era nze sase olaba ndaba omwana kati abaana beetanidde nnyo amabbaala bano bakampasa nsoma nonya gwa waitress n'alookingira omwo yagraduatinga nakusoma kino nakino n'agraduate kati obusente nga bwe nkugambye butiputipu bumulimba nnyo. Nze nina omwana gwe mmanyi lab technician soma bulungi n'ayita naye kati ebbaala gyewangadde emyaka nga 8 naye yajjanga after graduation neŋŋenda olwaleero kati alina abaana abo 2 yaŋŋamba Stuart nkubuulire sina gye ngenda kgenda nkiba sina gye ngenda kgenda ngenda kufuna ssente nga zenfuna mu bbaala. Profession ye yagiteeka ebbali. Okitegeera naye kati yes well and good ebbaala naye yafuuka profession its own compared to way back in time ebbaala yalinga baferias abagudde nakikuba kati ebbaala is a profession its own. Marketing, hotel and hospitality management is a course. Ugisoma naye omuzimu oguli mu bbaala bw'oba togwanguyidde gulaba ogenda n'ebbaala oyinza obeera mu bulamu obwebutyo kati nze ebbaala mbeera ekyo kyeri nga njirimu out of the bar I'm someone different. Okitegeera
nze nkyusa langi wenva ku mulimu mbeera kirala wembeera ku mulimu mbeera kirala obeera ku bbaala gundi bwe nasanga mubbaala Stuart ajja kuba mulala nnyo ba neeyisa kirala njaga yono gwe nayogera naye kati nze mukwano gwange naŋŋamba nzije mukwanire esi sobola kati tuli mu bbaala sobola naye nembeera mu bbaala omusajja muyitira omukazi nsinomo to me naye wano nga tuli outside of the bar sisobola kukwanira ate mukazi wa muntu musajja mulala nkiraba kuba eri kibeerayo nga gwe mulamu oguliyo nkiraba okitegeera ye kalica eri mu bbaala ate gy'otasobola kujjawo kakati Innocent bintu ki ebiwaliyo sorry Stuart bintu ki ebiwaliyo mu bbaala n'ogamba sijja byerabira ebintu byenalinda nga mu mulamu bw'ogamba kyakugujjako n'enviiri n'ogamba kino Stuart sakyerabira si byebiryawo ebingi naye sijja kwerabira olunaku nali nkolera saizi entebe eyo 213 wali ebbaala ngaekola ate entebe wali malaaya abawanga ali bakimanyi entebe tuulyewo abakungu abagagga maneja waffe yali maneja waffe teyali munansi wa wano katwakolanga sente nga tuzitereka leero mukoze 7 muzitere era ebbala nga teriko mande teriko lwakutaano mukoze 8 mukoze ki musajja yapakira sente mu kiveera nga bwenteebereza ziba zaali miliyoni nga 6 ebiseera ebyo okusinziira nga bwe twali tukola 6 ku 7 nayiserangako sente nyingi n'amaaso gange mundi gumu bazitadde mu kiveera nazipakira kati eri waliwo ennyumba omanyi Ruvers amadinisa ali amakadde Ruvers ozimanyi balinga budinisa nga bweyawula nga buli bugirasi bwebutibwobusindika nebwegata bwebutiddenali mabega wa office ng'alina byennoonya neningiza bweninga omusajja maneja azipanga mu kiveera n'afuluma n'ekiveera simanyi gye yateeka sente nkeera waliwo nempulira nti ali nnyonnyonyi kireyo kyantiisa nnyo tekisooka nga sente z'omugaga agenze nazo kate tutuuke ku poliisi naye nga so akwogera etweyogerera ate oyogera okyogedde leero binkwatako nze omuntu asirikirira ekintu nina gwe nagambako bano nga babiri basala ate baali tebakola mu kifo kimu ekyo nogamba omusajja yakubye sente kwogera bintu nze mmanyi ebintu bingi naye soogera naddala ebyabagaga wano mu Kampala naye sibyogera ekirala olina okujja fe otuwa emboozi z'abagagga bamu ebyo ezimu nzeerekereza naye gyatuwaayo kitubulire omugagga yaani waliyo abatata bali mugagga kyojja kusobola naye bimu sisobola kati enda ekirala omugagga oli oba yali asaddaaka kibanange omugagga oba yali asaddaaka ki basooka ne batubuzaabuza nti ebbaala efumbiro lya mukyala kafe ya mwalawe ebbaala ya musajja naye ŋŋanze yali aludde mu bbaala nga ndaba the way we operate mu bizinesi ya muntu omu ng'amata gaba gaweddeyo mu kafe ate mugenda mu bbaala gye mukima sente zigula amata ate nga kafe ina sente zaayo sente muziwandika wa kashiya y'omu ate nga neeri mu kafe waliyo kashiya omugagga simanyi kyali yasaddaako oyo sijja kulimba sikimanyi naye nze wembeera committed kumi mbeera committed kanze nalwanga kumi being a head barman olina okulongoosa ebbaala n'obagiraga nga bukimu kibalansi ekifo kyali kinene kati tulina gye twali twebaka waggulu eyo nengere newunzikamu wanaye nkoze ekiro ngenkera ina okukera lwa sande being a Saturday munyuka ku makya omugagga omu kati tulina gye twali tuyita ng'ovudde waggulu eyo ng'okirya mu restaurant kati ngebatereka ebimenyese ebigiraasi biki poti bya kisha biki nalaba omugagga ng'asala kapa naye saamulaba kumumalayo akiti yonna like yali agikwata omwata nga agiweta bwati agiweta notunda erimu nenkuba yutaani ng'asala kapa nga nzirugavu ate saamanya nti waali
samanya sate nabuza na askari boss yaze sameka na boss yaze kiro nekifo kyali kigazi nga kirinayo ennyumba nga nyumba asula osogera ne bakomo ngayinza obeera ku kamera eyo nga tomanyi nti alina kamera ali ku kamera atudde bwati ali mukulaba olio ne bakugamba boss agambye toli mukunywa nnyo abajja ne baŋŋamba nze netegeera nti ali ku kamera kitegeera ekyo kyantiisa nnyo bwe natandika okunoonya ne ŋŋamba kitegeeza gano amabaala sadaaka bwe nakugambidde nti tosobola zimba bbaala wano e Kampala nosimba mabibi osabe Katonda aba tajja kukola ayawukanamu kowe takola bakompitita olina okukola bakompitita kye bakola ekintu ekyo kyantiisa nnyo ate nga oyo mugaga nga atusasula omusaala naye akuweesa left takozesa right kati waliwo yali atuweerako office ng'agobawo abeera atuddewo kati nga muyitira ku right mpita eno ku right kati nga kiba kizibu nnyo okusaza omukono gwa kkono bw'ati baya Stuart you wait afuba nnyo okulaba nti alina kyakutuma side zeno ku left hand side akuweese left lumu yantumako ambeera ng'omusana gwaka neŋŋamba yo omugaga ambeera kati nga kodi zonna nzitegeera kati bwe nagireeta nenzira ku right nangamba go and call me so and so nga nemuyita wansi nenkomawo ku right kola osaafuna musaala naye yalikoze bwati gwe oyo mugaga namutegako akakodyo bwe yali ampa ssente eziwerako yali aneesiga ate nga njagala ekiro kyantiisa nnyo namusaba looni nga ampaayo looni namuga ampaayo miliyoni 10 bagende nga basala ku musaala se mu bwandiike nangamba I will think about it naku nga 2 ekenyi nansindikira mmese nanga 10 million is too much I will give you 5 nazimpa ne mu kuzimpa yazimpa bitundu ngayinza okujja ku counter nateekawo akabaasa nga kaliko erinnya lya ntambuuza teekawo akabaasa ngenda okubala nga mumbwezi nsindikira message nangamba I will give you the balance kati feeza ey'okubiri yaŋŋamba mbeeko wemusanga erugo gwawo emusanga mu kafe ng'atudde ne bane baali batudde so close like this baali basatu owokuna yali abegattako wegasi kati ngenda ku left we wali gaapo enga okuyitira awo gasobola gaana esa nga sina we nsobola kizannyamu sente nakwata nkwate left hand left naye namala ozikwata nensaba Katonda ni musabi musajja musabi musajja musabi nensaba Katonda sente zimbeerere za mugaso ezikwata nengenda zakukolera bye wali oyagala zabikola sijja kulimba nti zabikola zabikola naye omuli eri nalinamu okutya kafiya kali kati oyo mugagga naye mwegobako ntya tandika okwerwaza funa bugigi wange Friday Saturday siriiwo beera busy natandika okunyiiga nemugamba manager natandika okunteekako ate embeera embi nemugamba nze sikyasobola kukola na manager awo nze ngenze naye mukwegoba saalina na mulimu naye nga alina essuubi nti ngenda kufuna naye nga njagala mwegobako bulungi mulaba byakola bizibu myself Stuart njagala nnyo petties ate njagala nnyo kapa era me have my kapa yange ewaka njagala nnyo naye kati ndabamu kapa eyo omuntu ogikwata manyi kapa eri fane gikwata nenyonibunju simanyi nange ekigye yagukwatamu oli omugaga nakulaba ng'ogoba kapa wano nga tugalawo okumanya mbu ekifo ekyo kyalinamu sitaani nga wano mba mukola muri bize tosobola kulaba kapa negi nga munyukaawo oba ye yali kapa ate kapa tosobola manya ate kapa z'omukololo oziraba ayinza okuba ye yali kapa z'omukololo oziraba kapa zizunga ebbala bweggalawo ziba tezirinawo future zisenguka makanda ate nezigasimba awalala ne kapa ziri fani okategedde ate kiba kizibu nnyo ogiraba ng'etambula essala ekuba erina weeyingira naye ogenda okulanga kapa ezibadde mu kifo ozimanyi naye nga waliwo endala ezegaseeko naye nga tozirabye ebbala wegaana nga zigende wala nga zisenguka makana zigasimba awalala Kololo is full of trees
and flowers kati kapa ezo eziri mu kololo wozikuŋŋaanya eziri mu marestaurant amabaala ziyinza okukwera ng'ebikumi ebibiri nyingi nazo nantono ate amabaala gano ogalaba n'amahoteri olaba hoteri engeri gye zibeeramu engeri gye bazimbamu naye weewunyira zibeeramu kapa jegenda ng'onoonyeza mpolampola abakozi b'omumahoteri amanene ano mu kibuga bajja kugamba newaffe gyeziri kapa kiki what's the secret kapa sitaani ndowooza bwendowooza ebintu by'amasaani sibimanyi nnyo naye ndowooza bwendowooza oba kapa zibanguyira okukoleramu emikolo gyabwe simanyi nze nayo kapa ewakeeyo anti eyiyo eri domestic nyeberawo kazino kapa oziraba nyeberawo kapa ziri zisitabo nezitegeera kapa etegeera jukira mba munjo kampanga amasowaani magiraasi bikyabana bakiri alinze kati kapa eyinza okudda mu magiraasi ago kitya kapa eri sensitive bwekulaba ng'ojja eyinza okukozesa ekyejo neeyiwa amagiraasi nga 9 nedduka nekumayo nekyuka nekutunuulira okulaga nti nkikoze wette kati fa amabaala gaga bakola saddaaka kyensobola okugamba ekirala ekyenayi ndabe kyantiise nnyo y'omu ebintu ebimu bannaye bakitaana naye omukyala munene munene mukimu saizi oba gyakola looya w'amaanyi ana wamugagga mu Kampala wano avuga embi omukyala mulungi ebyaddala naye olunaku lwe namusanga mu ttooyi ntwewali ekimiro kyeyabakazi ate abakazi ezaffe ez'abasajja omusanga mu y'abasajja kati toyi ziri bwali butono ate nga bali wawanvu banene mukko nkonkone eno omuntu naddamu nakonkona ng'ali munda nkonkone eno teryanyega nkonkone eno teryanyega nembikula bwenti oluggi gwe nasooka okulaba akikumanga kyama n'abakozi sina gwe nakigambako nensirika kale kyantiisa nnyo neŋŋamba n'abantu betwegomba betulabanga ab'ebitiibwa ennyo bakola ebintu ebyekisiru bwe biti because of alcohol influence nekintiisa nnyo wamuna bakolaki baali bize n'omusajja mutoyi nekyokka w'amaanyi w'amaanyi mumulaba ku tv biki misango biki bitogikwatako yabirimu musanja togikwatako yabirimu biki byonna ogwa togikwatako teyagulimu alina omusango omulala gwe yalimu omunene batogikwatako teyagulimu ali mu toyi nga ne saako ye yennyini nyini ogitya abantu basiŋŋanira awo mu kifo namusanga muto ekino ekyantiisa nnyo neŋŋamba so ebbaala ebirala butonotono bwa bulijjo kusobola okulaba abantu mu mmotoka emboozi y'abagagga esi kuba abagagga babalaba saagala kyankana nabo omanyi lwaki abagagga mbakolera nnyo emirimu gyabwe waka nkola nnyo emikolo gyabwe nze mbeera nnyo tujja bagenda kitono naye abantu bamanye abagagga abo nze mbeera nnyo mu maka gaabwe mbeera nnyo mu maka gaabwe ngenze kukola cocktails naki so ndabayo bingi ndaba mu maka g'abagagga nojja waka kusaawanya oze kukola cocktail n'obuuza ngenda kukolerawa tugenda kukolerawo setting awo n'osettinga buli kimu n'obuuza omukozi kino na kino kiriwa simanyi tubuuza daddi kati daddi togenda mubuuza bintu bya fumbe noga mami taliiwo eno ye mukozi antekawo akabuuza nemukola emikolo abagenyi batandika okujja kusaawa 7 omukazi omulala akiri amaddaala ava mu kalina otegeera nti kati wano waliwo obuzibu so emboozi eyo nayo ndala nnyo ate kati Stuart muntu waffe nedda emboozi ejja kuba yalolalayo era ino ndala nnyo ate Stuart muntu waffe atubulidde naye ebbaala so byebinakala nagendayo owulya story nga zino
wesikamu naye tolumu kibikula amaaso g'abalabi nti wogendayo omanya waawo okuma kale wadde byonna tubyogedde naye olaba bagenda okusanyuka to have fun. They are genuine people who go to bars to drink, just have fun. Genuine girls. Or sente zo kadde bonga 10 no, you know what, let me go and spend this money in the bar. Kati abo bwe bati bafunirayo ebizibu bafunye sente obwolu nga tamanyi dynamics z'ebbaala maama ebbaala ogiraba nze nyo omwenyi I'm a principal drinker nesitambula n'abantu togulira ku bantu mbagulira nga nkusanzeeyo nesikola appointment naawe bemba sitambudde na mukyala wange ntambula bwogu bwomu nze ngenda mu bbaala nenga leero enkya nina program ne esisa musanvu which means I have to drink up to 4. So I have like from 5, I have that 1 hour to reach home, shower, brush, then sleep. So by coming in, we know kubanga never say, nzuke sawa nga 5, so I have like 2 hours. So bento bembalo bulamu bwange. Okitegeera. Naye me I'm a principal drinker in a way that nkwate emitwalo 10 naye ngenda kulyako musanvu. Katona akubye sente obwolumu ate obukadde 10 ayinza obutabukomyawo bava ebebera mu bbaala wekanga ospendize n'okuspeninga kyotani spendinze omugaga nanywa nakugamba ti sinaawo sente tugende waka nkusasule wanywedde gwaki nga tumanyi tolina olwokuba vibe ebeerawo okitegeera vibe ebeerawo awo nga ayina bagulira sente zimweddeko kakana nga alese essimu emabega neda naleta sente nkera natwala essimu ebiwoma bigwa byokya Stuart atugambye ebintu bingi nnyo actually tuba tunyumyamu ebanga emboozi naye emboozi nakinjeta ku media nti feedback zembadde nzijanfuna people like gundi eziri educative so I believe bantu bangi mbeereeyo nga mwagala ogenda mu bbala naye baako newokoma wegendereza abantu bosanzeeyo gotamanyi tomwanya obudde bwo namwe abakyala kubanga kati abantu bangi baluzinza obulamu bwabwe betutamanyi ate betujja n'okumanya mu maaso awo so mpola bino ebintu stories tuzireeta just to educate you somewhere oba to let you know kyobadde tokola ki kyotamanyi Stuart byonna bitugambye abagala omuwa business enamba emugiwulidde bulungi nnyo is a very good guy nti tusinkanye. Thank you so much, Stuart. You're welcome. To see me, guys. Brian, you have the camera. But sigara nze SC ku S Media. Please subscribe. Oba mpya, feel at home. We love you all. We'll meet next time. But before we go, koze mwenso bi. Stuart, ama batena ba kutumira. Abakutumira bangi. Tumira kwa abantu. Naye nina abantu ab'ensonga badde mbulamu. Abenkizo badde mbulamu bwange. Naye muganda wange abange ali akate bamuyita agre agala nnyo tumudde nnyo ne ku baana bange badde tebandaba badde bagenda kundaba naye mbagala nnyo ne mukyala wange gyali mwagala nnyo naye mutumiddeko n'abalala benkola nabo benkozeeko nabo bakolegizi bange baboosi bange nababadde baboosi bange badde bamanagers bange family yange bona mbatumiddeko nnyo ate mbagala nnyo. Bingi bikyajja subscribing, liking, commenting, sharing. I will love you all. Nice time.